Kintu kiina nti twayinako semwogerere mu gy'ekinaana mu kiseera ekyo ne wabaawo olutalo transition paka gavumenti eno bwe yatwala obuyinza semwogerere era yaddamu okuvuganya mu 96 era n'ayuza gavumenti eno naye mu kaseera ako twafuna obuzibu nti abamu bwe twayingira ebyobufuzi twali bawala bato naye twamanya baani abali waggulu mu sizoni eyo mu kiseera ekyo era nze nga nyingira obwa kansala nagende wa semwogerere kubanga mu kiseera ekyo yali mukama waffe ng'era advice tumala kuzijja ku ye bwe twayingirira awo ne wabaawo akacyankalano Sebagala n'alinnya mukaawo oyo munnakibiina kino FDC omukyala Naggayi Nabiira ensonga ezigenda maaso ez'ebyobufuzi z'okutematemamu oyo omukyala anywereddemu FDC naye ng'agamba nti ensonga eriwo mu ddiiro olwaleero yeetaaga okutunuulirwa ennyo n'obwegendereza kubanga si nsonga ya kusaaga buli luvannyuma lwa myaka 10 wabaawo omukulembeze Mukama Katonda gw'awandako eddusu bannayuganda ago batunuulidde nga bagamba nti oyo ye waffe yagenda okutunuulira Uganda ebuvuddeko waliwo Dr. Kano Kiza Besigye eyakavaawo era muna FDC mukyalo n'ekibiina kye yeenyumiririzaamu nti bwe yajja ne balaba ng'aleese amaanyi abakulu abaali mu DP baatandika akakundi kaabwe nga bakasigamya ku Mmengo nga bagamba nti akakundi kaabwe ke kawandika eddusu okuva e Mmengo era ke kasobola okukyusa ebyobufuzi bya Uganda baatandika okweyita ab'ebitiibwa ne batandika okuyingirira politics okutyanka Dr. Kano Kiza Besigye bwe gutyo ne ku lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ke kabinja ke kamu ke katambula era okumulinnyirira nga balaga nti bo be bategeera ennyo ebyobufuzi yeebuuza nti bo ebyobufuzi bye bategeera batugamba nti bwe bawuludde ebyobufuzi baabisomerawo naffe tugendeyo tubisome kubanga bo bakugamba kimu nti ffe Mmengo yatuteekateeka ffe tutegeera ebyobufuzi kakati bo be yateekateeka bwe banaavaawo Mmengo teteeseteese balala kuba bo be beetooloolerwako ensonga bwe banaavaawo ebyobufuzi bigenda kuba bivuddewo e Uganda lwaki bajja okutabulatabula buli kibiina kya bifuzi kye balaba ekirimu amaanyi kubanga batandikira ku kyakawanga Semwogerere ne bajja nga batabula ebya Sebagala ku Besigye ne ku Bobi Wine guli gutyo bo beeyita ki era baavaawa ebyo bibuuzo eby'omukyala Naggayi Nabiira ng'ayagala okumanya lwaki bo beefuula nti be beekitalo ennyo mu byobufuzi by'eggwanga. Njagala okubuuza ku bannayuganda okubalamusaako naddala mu sizoni oba mu wiikendi ebadde eyakaasa mmeeme Uganda mu kiseera kino eri ku masaŋŋanzira naye nga tutubidde okumala ebbanga tewali kiseera oba generation etabaddeeko na kuyaayaana kukyusa bukulembeze era nga buli myaka 10 wabaawo omukulembeze ow'enkizo ateekebwako amaaso n'atunuulirwa nti y'oyo agenda okununula eggwanga osanga okukyusa mu buyinza kino ekintu kiina nti twayinako semwogerere mu gy'ekinaana mu kiseera ekyo ne wabaawo olutalo transition paka gavumenti eno bwe yatwala obuyinza semwogerere era yaddamu okuvuganya mu 96 era n'ayuza gavumenti eno naye mu kaseera ako twafuna obuzibu nti abamu bwe twayingira ebyobufuzi twali bawala bato naye twamanya baani abali waggulu mu sizoni eyo mu kiseera ekyo era nze nga nyingira obwa kansala nagende wa semwogerere kubanga mu kiseera ekyo yali mukama waffe ng'era advice
tumala kuzijja kuye. Bwe twayingirira awo ne wabaawo akacyankalano Sebagala n'alinnya mukaawo naye nga bw'omanyi nti waliwo ebintu ebyamulobera abantu nga bamuwuliriza naye ng'embeera y'ebyobufuzi temukkirizisa kubeera nga atwala ekifo ekyokumala ebbanga. Besigye n'ayingira mu sizoni. Dr. Besigye bw'ayingira mu sizoni abantu 2 ne bamuwa nationally. Ne bwe twayingirira 26 ng'ebibiina bitandise olwo okusimba kuba 26 lwe lwasooka okuba nti ebibiina by'obufuzi biyingira mu parliament. Bwe twayingirira mu 26 awo politics yali akyali balanced ng'era mu region tubala Alaso Muteso tubalayo gundi Mwacholi tubalayo bagundi nga eggwanga lyonna musobola okulengera abantu abagenda okulembera ebitundu ebyo mu kugatta omugatte Uganda esobola okuba nga yejja mu ddubi. 2011 ne tuyingirirwa akakundi ke tutaategeera gye kaava. Simanya ani yakalonda ani appointinga akakundi okwo okuba nti nno ke kakiikirira politics mu Buganda. Nze mmanyi mu Buganda ekikufuula Omuganda kikaakyo. Abatali mu politics tumanyi nti babeera emmengo ab'ebitiibwa. Naye munnange Besigye yajja ne tufuna ekintu kye baayita Suubi. Suubi ng'erimu quotes abambejja n'abalangira abalina okutegeerera politics w'omu Buganda. Mpuuga, Seggona, Nambooze, Lukwago, bani abalala Kasibante, walimu n'abalaki. Nga balaba nti be balina okwogera. Abantu bwe balonda nga bo balina eddaala kwe beerinnyisizza. Si bakulu baabika, si bakulu ba political party, naye nga bo bajja kubeera awo bannantagambwako. Baatulugunya ffe. Ne batugobesa nga akakundi ako kagenda ku radio n'ogendako. Nga balina kugamba abambejja n'abalangira ba politics batuuse. Gwe Naggayi mufulume. Kyova olaba nti akakundi ako etugamba okulengeza abantu bannabyabufuzi. Kikakundi akatandika okuvuma bannabyabufuzi n'okusojja ebibiina nga DP ebyaliwo nga bikuza politics ow'ekitegeevu. Kyova olaba nti bwe babeera mu DP baagisojjanga ne bagijjamu ebyenda ne bakola batya paka we bagisuula. Tewali yasuula DP wabula kakundi ako. Kati ffe abali mu FDC bwe balengera FDC ne bamanya nti eyo tetujja genda ne bakola omukago nga bo batabangulira awo mu masaŋŋanzira tebayingira bibiina. Balina kusigala awo nga bawaŋŋamye be balina amagezi. Simanyi oba abagezi bagapimira ku ki. Kubanga bwe kiba qualification academic si bye basingayo. No. Abasinga ku abo tebalina na masters tebalina ki. Naye nga balowooza yensulo y'okutegeera. Abamu ne tusurvivinga akakundi ako ne tubeerawo. Besigye n'akategeera nga akatya akatambulizaawo tikayingira mu FDC naye n'akatongoza mbu ke kategeerera politics mu Buganda. Suubi ne bagilaunchinga mu 2011. 2021 bwejja weevu neereeta Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu eyali talina kakwate ku bibiina bya bufuzi n'akabonda ako nga takamanyi. Era mu 2021 bwe nalabanga akabondo kasensedde. Sijja kwogera kye nagamba
principal owekitiibwa Ssentamu Bobi Wine mugamba nti naye waliwo ekintu kize kitawaana politics wa wano nga ndaba kikusemberedde. Nali simanyi nti ku magezi kwatudde. He knew what he was doing. Mwebaze Bobi Wine okujja n'atandika okwabya obugugu obubadde bugulumbira mu by'obufuzi kati ye atandise obutundula. Waliwo abantu abamu abaakola embaga nga za biberenge naye ng'ebiberenge byali bya bbeeyi mu biseera byabyo. Abalala ne bafuna emigaati nga keeki y'abakungu. Kyova olaba kibi nnyo okuyingirira omulembe ogutali gugu. Badde nsaba ti abantu abadde mu sizoni ezaayita muleke omulembe gw'abavubuka. Baba bakola ensobi zaabwe bakole ezaabwe. Tudde wabbali tulabe nga tebalina gwe beekwasa. Mutunuulire Bobi. Olwaleero atandise okuggyawo bannakigwanyizi abadde beeziŋŋamizza nti ye ffe tusinga amagezi mu byobufuzi. Mwabisomerawa? Who are you? Who gave you the qualification of governance and leadership that is constitutional? Nope. Abavubuka abato, do your thing. It's your season. It's your generation. It's your time to sort out the current political, economic, and social issues in the best way you can. But I want the older generation, the yester generation, to let the current generation try and sort out the issues of our nation without interruption from you. You're the first people who became a nuisance to the political progression of the region. And now, because the tide has changed, you're crying foul. You terrorized the political elite in our generation. Byebyo nno abakulu bakutemaatemedde ensonga butya bazze bavuluga ebibiina by'ebyobufuzi kasita bazuula nti onazze ayinamu ku maanyi abamusemberera. Minshoni yaabwe si yakuba nti baba baagala nnyo ekibiina ekyo kigende mu maaso. Minshoni yaabwe si yakuba nti baagala eggwanga likyuke liveeko enkola y'obwannakyemalira. Wabula okuvuluga oyo abazze bamulage nti ate bwe bamusinga okutegeera politics. Bakulaze gye bazze batambulira nga tewali kibiina kye balese nga kiteredde entende. Byonna baleka bamaze okubyabuluza ne badduka. Mukama mulungi nti Kyagulanyi Robert Ssentamu abalabuukiridde nga NUP ekyalimu ensa. Abasentesezza luti ekibiina kye kisobole okugenda mu maaso. So naye singa wadde nga teyabategeera lubereberye kubanga basooka kumubbirako enkola z'abakulu bano. Singa teyabategeererawo ne NUP yandiggwereddeyo bw'etyo. Of the region. And now, because the tide has changed, you're crying foul. You terrorized the political elite in our generation.